prisoners oba abasibe basiba olw'ebyobufuzi nga bwe muze mulaba nti olwa pressure gye muze muteekawo basebo ne banyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano babwayiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Majiki ba Modern Tambi n'abalala newankubadde mwami Museveni yafuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abantu batadde bateeseza nange era nakozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. Intwatu bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muze muteekawo nga mubadimandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano naye bamanyi nti bwanaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Tuyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba n'omusango gubalopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4 bonna bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yonna ku ngazi izo mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala abakozi b'ebikolobero bonna bakwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna. Naye bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza. Naye n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwemunaakomawo ate mujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna era ensonga nga Museveni bwalonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka. Bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambye temulina balaba. Naye ate era nga amawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbisemu ffe nga bagamba abasibe tubakolamu sente. Museveni jako mu basiba gye tukoma okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tubanga tetukola sente? Kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindikiriza babatiisatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo kya mutima mubi nnyo
omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist, kyono terrorist, baba bakulemeseza emirimu yonna yonna, baba bakulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba baagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne babaddamu ne bakwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender, kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutuju. So kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kimenya, tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo, tumanyi nti neeyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo ti Ssaabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetinze down next generation. Lwaki omuntu yenna yesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kooti y'amagye nga toli munnamagye, ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mu komera emyaka 4. Naye ng'ogamba tulina chief justice, badde bamuyita chief injustice. But anyway, byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango. Balwanirizi baddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi baddembe olubeerera. Ne baganda baffe basaanya. Saanya amala ebbanga ng'ayogera amazima. Kamera ne zikwata naye ne bamusotasota abasirikale nga balina bannamawulire mulaba. Ne bamukolako ebikolobero ebyo byonna byonna. So bw'aba ng'ayakkiriza for now okwewenya omusango, tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala obbasaba mwenna abo ba political prisoners yabuddeyo kuba boogera naffe ng'amaze emyaka 4 talaba ku baana be, ayagajja sikubeerako bweru asse ku mpewo y'ebweru, agivize up everything n'eddembe lye n'okumuteekako ttaaga eya terrorist. So mubasaasire bwe bajja gye muli, mubanirize n'omukwano, mubanirize n'ekisa, era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family z'abo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana babwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo butalekerawo. Twabasaba titugende maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa mpaka ku mudumu gwa Mondwe ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala.